Ku ntandikwa omulimu gw'okukebera enkalala gwaggyibwako akawoowo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna nga gwali gwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 wabula olw'obungi bw'abantu abajjumbira mu nnaku ezisembayo akakiiko k'ebyokulonda kaawalirizibwa okwongezaayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno. Wabula kino kirabika ng'eritaali ddagala anti akawungezi k'eggulo era akakiiko kalangiridde nga bwe kaayongezaayo okukebera okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Kino nno abatunulizi b'ebyobufuzi bakiraba nga kwejalabya na kubuzaabuza bannayuganda. Joseph Kiino ategeezezza WBS TV nti ekikolwa eky'okwongezaayo ebbanga emirundi 2 emiramba kiraga nga akakiiko be katali keetegefu okuweereza bannayuganda mu butuufu bwako. Ayongerako nti kino kyeraga lwatu nga Uganda bw'eri mu ddubi mu byobufuzi. Process of extensions for registration is a sign and a manifestation of how much shambles we've got in the entire process. In fact, it's not double extension, it's probably treble extension, and there's probably evidence that it might go beyond the 11th, let alone the fact that it could probably even be legally challenged. Originally, when the entire process started, we were promised that this would be a holistic exercise that would involve the registration and national genuine identification of all Ugandans, both at home and abroad. In fact, I know a number of people in the diaspora who, had it been the case that the deadline was the 4th, they would have made it into Uganda. Had they known that the extension was to the 11th, they would have been in Uganda. Bw'ati asabye government n'abakungu ku kakiiko okwetondera bannayuganda olw'ekyo kyayise emivuyo. I think the government should basically come out and apologize to Ugandans that they've mishandled it. After all, they're using our public resources. The Electoral Commission should stand up and apologize. And in fact, the Electoral Commission chairperson, who's an engineer, should come up and in the name of his own credibility, integrity and interest and in his own legacy to say that they actually got it wrong. You know, they should stop talking semantics and simply talk about real things. Kyokka ye omwogezi w'akakiiko Jotham Talemwa akitegeezezza nti kino kyakoleddwa mu bulumi obw'ekitalo olw'abannayuganda enkumu abatanneewandiisa. Wabula akuutidde buli atanneewandiisa okukozesa omukisa guno kuba gwe gusembayo. Kola buli kimu ekyetaagisa okulaba nti munnayuganda ayeewandiisa. Ndowooza bandi tugyemu obwesige okubaleka nga tebeewandiise. Ne bagamba nti Electoral Commission eno gye mulaba yatuwadde ennaku ntono n'okwewandiisa tetwayewandiisa kati abantu bangi tebali ku register. Naye nze nsuubira nti ekisingayo okusanyusa omunnayuganda okumuwa obudde bwe tumuwadde okulaba nti ayewandiise agenda mu kulonda. Okukebera enkalala okwatandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna y'emu ku nteekateeka z'akakiiko okw'okwetegekera okulonda kwa 2016. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba kikakatako nga munnayuganda okugenda okukebera ebikwatako mu nkalala z'ebyokulonda okukakasa nti amannya g'okwegali ng'eno y'engeri yokka gy'ogenda okwetaba mu kulonda kwa 2016. Jocelyn Nakibule, WBS Amawulire.